okuyoyota obutuukirivu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri eri Abakolinso essula ey'omusanvu kuva akanyiriri akasooka paka ke-16. Naye akanyiriri akasooka kagamba nti kale bwe tulina ebyasuubizibwa ebyo abaagalwa twenaazeeko obugwagwa bwonna obw'omubiri n'obw'omwoyo nga tutuukiriza obutukuvu mu kutya Katonda. Buli omu eyeewaayo okutambuliranga mu Yesu Kristo ayina omulimu ng'akyali wano ku nsi, kwe kuyoyota obutuukirivu. Akanyiriri akasooka katandika nga kagamba nti kale bwe tulina ebyasuubizibwa. Biki ebyo ebyasuubizibwa? Bwe tuddako emabega mu ssuula ey'omukaaga akanyiriri ke-16 kagamba nti kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda omulamu. Era akanyiriri ke kamu ne kagamba nti n'abeeranga mu bbo n'entambuliranga mu bbo. Era mu maaso ne kagamba nti n'abeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange. Era akanyiriri ke-17 ak'essuula y'emu kagamba nti nange ndibasembeza. Naye waliwo obukwakkulizo obw'okusembezebwa obugamba nti muve wakati waabo mweyawule so temukomanga ku kintu ekitali kirongoofu. Bwe twayongerayo mu maaso mu kanyiriri ke-18 kagamba nti n'abeeranga kitammwe gye muli nammwe munaabeeranga gye ndi abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, bw'ayogera Mukama omuyinza w'ebintu byonna. Katonda w'obuyinza ayagala okubeera n'abantu be, naye akakwakkulizo kali nti beetaaga okuba abatuukirivu. Era akanyiriri kaffe akakulu kagamba nti twenaazeeko obugwagwa bwonna. Bino wammanga y'engeri ey'okwenaazaako obugwagwa. Ekisooka, ekigambo kya Katonda. Yokaana essula ye-15 akanyiriri ke-3 kagamba nti mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Ekyokubiri, omwoyo obutukuvu. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abasessaloniika essula ey'okubiri akanyiriri ke-13 kagamba nti kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa omwoyo n'okukkiriza amazima. Ekyokusatu, Katonda. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abasessaloniika essula ey'okutaano akanyiriri ke-23 kagamba nti era Katonda ow'emirembe yennyini abatukulize ddala, era omwoyo gwammwe n'obulamu n'omubiri byonna awamu bikuumibwenga awatali kunenyezebwa mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokuna, Kristo. Ebbaluwa eri Abebbulaniya essula ey'okumi akanyiriri ke-10 kagamba nti mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi gumu. Ekyokutaano, omusaayi gwa Yesu Kristo. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula esooka akanyiriri ke-7 kagamba nti naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana, tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. N'olwekyo bwe tutukuzibwa, ekyo kijja tuyamba okukuuma n'essuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri, okukima abatukuvu be. Amiina.